Bakama baffe batusekera naye tebatuwagala ate ng'abamu beekomako bwekome tuleme kumanya bigendererwa byabwe ebituufu gye tuli. Igwa wakana akatambi akali mu vidiyo yange eno kakumala okutegeera amazima genjogerako. Indabye abantu bangi nnyo bakoze obutambi nga boogera ku nsonga z'onoomwana naye sinnalabamu muntu akola akatambi awakanya kikolwa kigambibwa nti omwana ono yakikoze. Akatambi kano katambulidde nnyo ku mikutu gya social media nga kalaga muganda waffe yabbye ebintu bya mukama we okuli empale z'omunda eza mukama we, teekako ne underparti za bba wa mukama we n'obupale bw'abaana ba mukama we, nabba amapeeni omuli obutabo, nabba amasimu iPhone 3, nabba n'obuveera bwe bateekamu kasasiro, teekako n'ebintu ebirala byonna nga wooyina okubiyita. Akatambi kaneno nze mu ndabe eyange gye nakalabye mu bino si bipya, abakozi batubbisa nnyo ne kivaamu baganda baffe abamu okubatwala mu makomera, abalala ne bakomo nga babatemyeko engalo, babatemyeko emikono, abalala n'okubatta ne babatta nga bakozeseza shaliyallo naye nga tebamaze kumanya mazima omuntu ono gwe bateekako emisango egyo kituufu yagikoze, omuntu ono yabbye. Mwe mutunuulire ku saga yaliima bwe batyo bwe bamubisa gold, wuuyo bamutadde mu kkomera, wuuyo kati bamutadde katale kamutunda mu ssente. Naye ate wano we nnenyamirira baganda baffe be bateeka ku mawofiisi mubeere nga muyambako bannayuganda bannammwe ne babawa obukulembeze obw'okuyambako bannayuganda bannammwe. Mwe ne mulowooza babawadde bukulembeze bwafuga nsi yonna, ne mwegatta n'abawalabu ne mutandika okutulugunya bannayuganda bannammwe, ne mutandika okubatta, ne mutandika okubateeka mu makomera. Oweetadde n'omuntu omulabe atakwagala okole obulabe ku munnayuganda munno ayina okubeera sister wo by screen, sister wo by nationality, n'otandika omukolako ebikyamu ebibi nga byolaba mu katambi kano olw'okuba gw'osanyusa muwarabu. Abannayuganda muveemu okwegula, bwe mutaakola ekyo mugenda kuzza emisango mu butanwa ate era muleete n'abantu okubakyawanga ffe. Yenze Sheila Adita akatambi kaneeno nkusaba okaweeko munno wabula tetokoma okwo page eno gifollowing gwe nkuba kyeyo wenna naawe ayagala okujja kwata mu link nseka nayo ku YouTube channel obutambi bwa butinze mbuteekayo nnyo ate era ingambagamba ayagala okunkubirako ekyokukola okimanyi Instagram kwendi jangu ogifollowing osobole okunkubirako essimu eyitemu. Akatambi ka muganda wafona akagambibwa nti nno yabbye ebintu bya mukama we oluvannyuma lw'emyezi 3 y'okutandika okukola. Njagala okubategeeza byonna byonna ebiri mu katambi kaneeno, this is false. Ebintu bineeno bijingirire, muganda waffe bamuteekako emisango era akatambi kaneeno kafu. Bw'onoobeera nkuba kyeyo n'obeera nga osalira mukwano gwo omusango oba munnayuganda munno ng'olowooza nti yabbye, tekinnakutuukako butuuse. Ebintu weebiti abawalabu babijingirira nnyo eri abakozi ne babateekako emisango era nze nga Adita nkimanyi bulungi nti this girl is innocent. Omuntu yenna omugezi abadde mu bana abantu tumanyi ki kye basobola okukola n'ebigendererwa byabwe, kubanga ono si ye munnayuganda asoose. Bakibakola nnyo ne babateekako emisango ne bagamba nti nno abaana bano babbye ne batuuka n'okubasaba ssente. Waneeno kankubuuze, contract ebeera ya myaka emeka? Ya myaka 2. Gw'olowooza lwaki omwana ono akozeeko emyezi 3 gyokka n'ayagala okwabulira bakama be? Oyinza n'okusanga nga y'ensonga lwaki bagambye nti yabbye ne bamukwata n'ebyo ebintu byonna lwakugaana kweyongerayo okubeera mu bulamu bwa bakama be, lwakugaana kweyongerayo okubakolera nga abakooye embeera zaabwe, ebikolwa byabwe n'ebigendererwa byabwe nga takyabisobola, n'asalawo abaviireko bo togenda kutuviirako awo waakiri katukubbise tukudikodinge tukole bino na bino oswale. Igwe mbuulira muntu ki asobola okera ku makya n'apakinga empale z'omunda mukama we zaabadde ayambala enkadde underparty enkadde n'opakira amasimu. Omuwalabu nga we tumanyi atambula n'essimu mpaka mu ttooyi mpaka mu kisenge buli dakiika abeera nayo omwana oyo yabbye atya amasimu 3 amalamba aga iPhone. Ekintu kino kyetaagamu obwongo obuzaale. Wano we mbagambiramu mwena abaagala okujja mu nsi zino okukola nga tonnaba kujjagula kufulu. Ensawo yo shitikesi yoyo nayo nagigulire kufulu otuuke eno ng'ogiggala buggazi, kubanga bw'otookola ekyo toyina ngeri yonna gy'ogenda kwewala mu kukubbisa, kubanga bano kano ke katego kaabwe bakakola nnyo eri abakozi. Kansuubire nti waliyo omuntu omulala ategedde
akatambi kano nganze bwe nakategedde era nga njagala okubategeeza ebiri mu katambi kaneno bifu era temubikiririzaamu. Yinze Sheila Adita nsangayo ku YouTube channel yange ate era nsanga ku mikutu gyange gyonna emirala nga nkosa Sheila Adita page imbagalanyi.